Patricia. Ine papula zaabwe ndi musawo njagala kujja kola busawo Dubai. Gwe nawe nali Uganda nga goloza nti ogenda kujja ne papula zo wano mbubiki. I think ebya papula wantu sasa no bivaako kozo oli kono na budda mulimu guba guganya okufunibwa Uganda jango tambule at least ononye wano capital kati omwana ne wabazenga contract ye eri kumpi kugwako nze njiraba wano nti ebe eri kumpi kugwako buli mwana tulina details ze ezabakababe wali okolera omwana abafunye complain. First of all, access aina nyingi. New World Visa Experts. Je baleko mwe bale kutuwagira mwe bale kukiririzamu. Olunaku lwaleero twagala kwogera ku baana nga New World Visa Experts beereeta wano mu UAE. Waliwo omwana eyambuuziza ayagala okujja ne New World naye nambuuza result. Singa mbanga nzize nenefunamu challenges wammanga ne bakama bange tebansasula musaala ebyokulya n'ebintu ebirala byonna abana bibasinkana mu biyumba ebibachallenginga. Nambuuza nti New World Visa esobola okuyimirirawo ne followinga era nenyambako oba nayo eriemu nga ku zino companies endala kasaba leeta omwana bamuteeka mu kiyumba kiba kiwedde ebiddako gwe weefaako gwamanyi wekka. Era nkulabye emirundi mingi ng'ojja abaana bakadaama ku airport era mbadde nsaba eno okose kigambo kadaama ffe tuli bakadaama abamu banyiga. Yes, so tukose kigambo ekyo house managers. Nkulabye emirundi mingi ng'obaleese so kibeera kitya singa omwana beera afunye obuzibu mu nnyumba. First of all, mbebaza okubanga muli wano eno era nga tuyitibwa ba New World Visa Experts. Nyondo kyambuuziza fe nga fa ba New World tulina ensonga lwaki twakata office netuziteeka mu Dubai. Tuleeta abaana ko tuleeta Dubai wokka. Baana abangi baba tutte mu nsi z'ebweru bikina ate nga office balese eri Uganda. Fe ekyatutisa office yaffe okugisimba mu Dubai we tuleeta abaana wokka kwa kubanga tufollowinga abaana baffe. Choino manyanze omwana ne wabazenga contract ye eri kumpi kugwako nze njiraba wano nti ebe eri kumpi kugwako buli mwana tulina details ze ezabakababe wali okolera omwana abafunye complain. First of all, access aina nyingi enamba yange abanayo eyamukama wange abanayo abana amanamba mangi wona wasobola nate tesobola mukkiriza kubanga afuna buzibu kozi tubakeberako. Omwana bwati nga ndudde omulaba online wakitali online kitegeera so ekyo tebalina kiraliikirako cause New World twasortinga buli kimu era tetulina any complaint neweba ezenga ntandisa ojulira nga omwana alina waavuuvuumira mba nina okuddukirawo ekiba kyetagisa ogendayo omwana waali wakolera mba nina otuukawo. You get it? Yeah, I get it. If I don't get it, I get about it. Okay, kakati ata abaana abalenzi babuuza nti mirimu nga ki gye muyinza okubafunira wano mu UAE. Katwala gwe nawe dagamba Brisha ine papula zaabwe ndi musawo njagala kujja kola busawo Dubai. Gwe nawe nali Uganda nga goloza nti ogenda kujja ne papula zo wano mbubiki. I think ebya papula wantu sasa no bivaako kozo oli kono na budda mulimu guba guganya okufunibwa Uganda jango tambule at least ononye wano capital kati abalenzi abe emirimu egiriwo ejamangu ofuna kozi emirimu gy'abalenzi wano tugula migule egitolo funi kwa mangu ba cleaners ba warehouse constructors ne ba house helpers ejo myangu nnyo funa ne kati bana abagalo ba security biki oba biki olina okubanga process ino kusoma sira olina osoma ne kati banene abajjanga bagala kagwirawo just ka interview biki kusasula mulimu ngogendo chapa kale ebigambo si bingi nnyo kansuubire sokolindeko naye nga by the way nkyetagira ddala bakadama New World twetagira ddala ba maids abalina experience n'abatayina experience kyentegeeza abamanyi ofumba emmere y'abawarabu gwe ng'omanyi ofumba ne batamanyi fumba nga bamanyi longosa kulabirira wakabaana nabo mbeetaaga tutambulira mu wiiki emu nawe oli muno mu Dubai ngoba oli Saudi oba oliwa ng'ogamba Brisha nina omuntu wange ali Uganda njagala omundeetere tubaleeta nawe ali Saudi ng'ogamba nti nze contract yange eri kumpi kugwako manyi ofumba emmere y'abawarabu njagala mpite buyisi sagala tuuka Uganda ondeeta mu Dubai nkole nawe nkuleeta okifunye so
Kambawe number in case you may need me. The number the plus mwenda musanvemu, atano mumunana, abiri mwenda, kaga mumusanvu, musanvu musatu esembia yobiri, New World Visa Experts. Kale. Kagamba bubiri. Babula nvaako brisha ndi mukazi. Kagamba bubiri. Kagamba bubiri. Kama bubiri. Abana abo. Abali mu biyumba saawe eno. Abana abali mu biyumba. Abakatuuka. Abatakolangako tebamanyi. Kyanyiza okugamba. Toyina obambagamba kimanyi byobagamba nina bingi. Manya ekyakuleeta. Abana bamu mujja nga mumanyi oba kino tukaane no notandika okubanga oggwa maama. Ncho ino manya nagwe nagenda mu kiyumba byasoka ne binzuwalya mumanyi obeera Uganda nga weetala bakulabye mu kabala kawali ne wano tofuluma obeera munju. Oluusi abaana biba traumatizing nga tamanyidde beera wakae kubeera nga tafuluma. Kyo ino manya ino guma kasitoba ng'oyingiza akasenteko n'ekirala abanki bagambe bw'osanga ewaka ng'ekintu tebakikola teweetumiikiriza nnyo. Kitegedde ekintu ekyo just nkayisiza obuyisi naye nga New World tubaniriza mwenna visa zonna tuzikola. Amnesty ebulayo ennaku 28 kati gwewadda mu katanda weebake. Amnesty kasitevawo nga wali mu bi overstay bya myaka 2 bigenda kuddamu automatic. Thank you. Kale okuleka mpozi nga wali ekibuzo kyonna kyagala okubuuza gw'olina alaba genda mu comment section tujja kuba nga tukuddamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okoyo okwewuuba nga weekolera ku by'engendo okumpi n'ewala kati no bikwase New World Visa Experts Tours and Travel gw'osigale ku mirimu gyo. Tukola ku bya visa byonna omuli Visit Visa, Partner Visa, Freelance Visa, A2A Visa ne Multiple Entrance Visa. Tukolera ku by'okufuna passport ne air ticket byonna gattako ebya Tours and Travel omuli obulambuzi obw'omunda mu ggwanga n'ebweru waalyo mu mbeera eyeeyagaza. Tukola ku abscond removal, overstay fine removal ne hotel bookings. New World Visa Experts Tours and Travel tusangibwa ku mwaliro obusooka ekisenge namba F8 ku Sarah Mall Martin Road Old Kampala. Tukubire obaweereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 763 455 722 oba noti 2 noti 96 noti 75. Email newworldvisaexpert155@gmail.com. Twesige tukutambuze.